inze Junior toyina kyojja kunkola madamu weerimba era akakamanyira kakakuli mu mbalakaso akakunya mu mbogo Junior you can come and arrest me over nothing unkwata nkoze eki mbu Junior bwetumala pressa gwaddako you are dead dreaming olota kolo nobujjo okumanya banyene ba government ena abatuufu nti eno government gyendimu nagikuliramu President 7 ye yasomesa ne bwe nalwala wano nga bannombye President 7 yapa dola emitwalo 2 ze milioni 137 wano ngakyali mu people power time kwano nze bwoba oyagala kundopa mu court tombuulira God report me ondetere summons wano ombulire teeka lye namenye saagala muntu kutandika kummanyira ng'obeera eyo mu malwago n'omala okutamira noga ngenda kukwata Junior come arrest me you don't have to go ng'obuulira abantu courts are there you report me bring me the summons ompe n'ennamba y'omulamuzi gwe bw'omala okundopa mpa omulamuzi ennamba ye gyenfunire my lord of justice mukubire muge nti owange kakati okwogera amazima mu ggwanga lino nago gwafuuka musango omuntu bw'omugaa nti musiru nga naturally musiru is it now a crime to tell a person that you are stupid ng'oli musiru gwe mama ndikati mumeze entondo omuntu agamba ku mazima gundi nga tonyumye lwaki anvuma lwaki anga nze saa kummanyira mukubiresi kale aina MTN enja kukubira kale fe tujja kwogera amazima president bwe yalwanirira eggwanga n'aliwo abantu kakati tutandika bambi kubeera eyo mbunga weerimba omanyi wensula you know where I stay bring the summons here bakutenda amaanyi omanya bano ugaya mwoleseza amaanyi ku banafu jangu okwate nze bakutenda amaanyi bakupraising how powerful you are ulabe bennina ulaba banajja ku police okunkimaggwe mmanyira abantu nze I do everything in law wano omugenzi Isima yaliwo yafa nasigalawo wisdom kaye yadduka do you know why I'm still around walonda byeko ku police nze bunyenzo okwewozaako do you know why I'm still around nkola ako research make a research about me bwoli tegera nno benkolera ojja kudduka gwe bwoli tegera meeting zentulamu every day you live and run nga nze asembamu obutomo balimu nze ntula abasajja ba myaka 7 myaka 5 nga nze owabiri Nibaka, why is this boy doing in this meeting? Now, because politics prevails over law. Ebyobufuzi bye bifuga buli kimu. So tuondaba nompita buno obuvubuka bwammwe. Nze nyendo okwogera ku kitunga nina wino. Nga facts, nze miso, nze piso, nze aso. Nze anas. Buli kitongole ekikesiwa mpiso, miso, eso, peso, paso. Nze anas. So tonepikira. Namwe epikira nnyo lyakyona amalawo. Nabye ekikazi ekitategeera. Njakusiba. Oja kunsiba mama. Are you serious? Are you fucking serious? That you are going to play? Yeah? Okay? Oba wakyogedde osaaga. Omwe mumalaga throwing statements. Nze buli ayagala okunsiba go report me, get me the summons here. Era nja kujja mu court in my suit with my lawyers. Nye my lord of justice otyo my lord of justice teka achi mama. Freedom of speech. Kyokka mubagala otusiba temuli mu baana ba president. Nti oba Natasha Yandopi. General Muhozi simulabamu. Bana abanaku. Bana bakafuna ku sente. Bibawadde emmotoka n'abasirikale.
nga talina wadde otwanyi mbu be baagala osibaffe bana bayingidde gavumenti jojjuzi tebamanyi na gye yava bali omwo bannyampira omwo atuleri kyoni yanja kusiba mugago ntiisa are you threatening me? Are you serious or you are just threatening me? Kati olaba nvuma bana abeemoke bando padde wa General Mozi namukazi General Baiza wa masi kuina akobuzi I'm like my dad nze amufuranka ninga mukiga yange beera ebbi ebeera bbi era nze General namugamba General Mozi nze am support of General Moke era nze General Mozi mwagala nnyo era bw'aba ayagala obwa president I'm there for him era General Mozi knows my loyalty is not questionable. My family has contributed their own to the politics of this country. That's not a question. Nyumgane bana ababibo bana abamubolese. Muntu yali mufere kati lero mbu emoke mobilizer. Nuka gwe kumusajja gwe. Hala so yungo oli kumpigo. Kati how can you be mobilizer here? No, abantu mobilizer wetwetaga just answers. Ukiruko muntu yali mubbi ku kyalo. Kati lero sebo yefudde azifu tweranidde. Nuka gosiro. I only get instructions from the first family. Nze musimu yange ni number member of the first family benjo kenda na ubalinga bana. Era ku graduation yange president ya sindika muganda we. Nze ire my father na panent. Inazo bwavu bwe bunuma anko Zaira ampasent ne anko Sodo. Na bana ba member ba first family. Yajja ku graduation yange president sindika former vice president. Ne mama Ameria. Kwazo kufuna scholarship za government mama Ameria yanyamba. I need no introduction. Setaga introduction. So katinze mwemuke project I only get instruction from the general himself. Generali ne bano baganda beba Uncle Toyota bakojabe. Mukwano. Tonkubire simu nti oli mobilizer. Mbu nze mobilizer weka komiro emuke project. So I don't need to know whether you are mobilizing what or what. You mobilize. Mani wajibadaban. That's why I'm cautious when I'm moving with them. Uncle Toyota yambulira where MK project is going. Uncle Zaire yambulira where they are going. Uncle Sodo yambulira. General Sale told me, so please mobilize. Kakanya sibanze ndi advisor wa president advising ireyo butuna kuyita sibaina jo musango mu advising I don't know because president 70 ba mu advising is the advisor of his advisors kati o mu advising irawo ye kuki obo butaito baba wa muliyeko ku kasente inga tuzireme nange tatange ba mu full advisor majewe galine motoka ya bigana those are welfare jobs. Mbu kale president oleme musombo wanti omusabiriza nti bakugobye mu nyumba emitwalana ne bakuwayo ka 1.7 amazima gogerwa abantu magamba amazima temubebikire tell people the truth esegera wamma kati wo malo bibagamba mbunga bakola obukokulu buya kwetu arrest you Neno munene gwe nakubidde mu police nemuga munange bangambye mbuba nzaddako after pressure nanganga wakoze eki bakwatira mu ngudo. So leave us to do our work as journalists. Mutuleke nga bannamawulire tukole emirimu gyaffe. Kaffe gyaffe giri mateeka. We are doing it in it all.